Kitwe tumulabanga Vice Chancellor wa Victoria University ngeclose anti ebintu bitambula. Nti ekifo kyalimu kisufu era bwabanga ategeza kusavinga ggwanga nti aliweereza bulungi nga akulira ettendekero. Niye kyatulaze nti badde n'ettendekero mbadde sikola bulungi mbeera si nnungi siwulira nti kyembadde nkolera ettendekero kyamaanyi nnyo. Obwa minisita Kikulu Sengomera agamba nti Dr. Muganga Ngazi Aksewa kampereza. Ozaje ina gere kaya gaddo. Ozaje muna kutumula bakala. ako bakasuuti wali wonna. Ako bakasuuti bayina n'omukuumi se bayina n'omukuumi. Ayina n'omukuumi. Bamukuumira. Ate muga otaje no bayise makula abera ke kwezi. Era kumacha n'oluzungu ne bogera akazungu ne Simon Kagu. Bade sibumanyi. Ka aina ka sekali ka Kingereza. Era kususu mulanga yogera Luganda. Kyade agalo gamba Muganga is the true definition of faking life. Odio mwana angambye nalaba interview yamwe ono Dr. Muganga like Mukwano go nenga yakabye Mukwano gwa fe koze ebyo byadde yali musajja yali afiridwa mu nanga byadde uliriddawa omusajja yakubye omulanga wa minister tolaba kubidde nga KAKALAAMU sokoche omwana mbadde byonna byesitala Dr. Muganga atukoze Dr. Muganga atukoze actually Dr. Muganga I think ebbanga lyomaze Uganda kanjogere kino ndowooza toyigidde ku bantu nga Bobi Wine. Nothing nti mwe bannanga kambabuulire okusoma kirala n'okutegeera kirala. Bobi Wine mulaba abantu bangi bamujereze abeeyita ba corporate ne Bobi Wine atulaze nti Katonda yagaba okumanya n'okutegeera engeri gyakolamu ebintu. Muganga yandibadde amanya nti nyingira ebyobufuzi naye kati abayaye bange bagashumba bakome mu toilet kati ngenze mu sitting room baani beneetaaga bano Banyarwanda. Rwanda bawangalire Masaka bavuddeyo ku nsonga za Professor Dr. Lawrence Muganga, President gwe yalonda ku kifo kya Minisita omubeezi w'ensonga z'omunda mu ggwanga, kyokka akakiiko akasunsula ababalondeddwa President ne kamuwandula olw'ebigambibwa nti alina obutuuze obusukka mu mulundi ogumu. Bano basabye President nti ekifo kino bwe kiba nga tekiweereddwa Dr. Muganga waakiri akiwa Omunyarwanda omulala mu bo obumanyirivu. Ate bana ekifo ekyo tokitujjaako tufunire mu abo tulina abalina ebisanyizo bangi Museveni ne wakiwanga takulwanirira Omunyarwanda akuwagira nti President Museveni tunoonyeza omuntu oyo omuyivu ate nga Munyarwanda ate mumanyi asobole okugoberera ku nsonga z'Abanyarwanda bali mu Uganda. Nga bakulembeddwa Ruth Mugisha abakulire Masaka Salongo Sam Mugenyi Emmanuel Kiza n'abalala bagamba nti Abanyarwanda basanga okusoomozebwa. Ngenda kugamba ebbanga lye namala ne President Museveni ngenda kugambayo ekintu tebamutiisatiisa bino temuli kati okujjako nga muwozi yakedde n'akiko oyo Muganga kati awedde. Museveni tomutiisatiisa era nga woba n'okola ekino omugamba nti no you don't Dr. wange Muganga yanji y'amayinja yagambye yagenda e Rwanda okuba ekyeyo aye nayogeramu ekintu ekikyamu bannange okulemberwa abayaaye oba Gachumba yamugambye mbokkuba ekyeyo e Rwanda weetaaga okuba ng'olina national ID ne passport nga wali okiwuliddewa komanya ofuna passport y'e Rwanda gwe KAKALAAMU mama munoonye ku Kasimu Kayiira yakuba ekyeyo e Rwanda n'amala ebbanga kuba sister ye yamutwalayo ng'asoma amawulire ku TV y'e Rwanda n'amala n'agenda ku BBC mumubuuza oba alina passport y'e Rwanda namwe muleme tusiriwalirako. You are watching the Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now.
Oli muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany. Ng'okola emirimu 2-3 wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka. Naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akaunti yo tezeeyongerako? Toli wekka. Bangi ku ffe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi. Wabula oluvannyuma ne twesanga tukolerera kusasula bills zokka. Tusuba okubeerako ne famire zaffe. Era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno. Wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga. Waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mu gumu. Mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi. Nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna bwa tekinologiya. Ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe. Okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa. Tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera. Ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova. Tetusuubiza mpewo wabula yeno system gy'osobola okutandika okuyiga leero. Bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga te tulina ky'olaga kizivaamu. Nyiga mu linki eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku simu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga KAKALAAMU The Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. MC Nomani Ganja man tukubuuzizaako nnyo ntandise naawe lwa nsonga kuba ngambye ntalina video gya missinga okuva ku A paka ku Z buli gy'okola. So ntandise naawe olwaleero kyemmanyi neno ojja kuba ate ng'ogiraba bwate bwaŋŋambye. Nina ne muzeeyi wange bamuyita Edward Katumwa ali mu Norway. Musajja wange oyo tuli naye into this business era gwe mbadde ngamba nti buli Sunday tutulako ne twetetenkanya. So naye akugoberera nnyo alina information yali ayagala okumpa naye Katonda nga yasiimye tulifuna obudde ne tutuula ne tusobola okuba tatusharinga ku information eyo. N'abalala abatutuukirira n'abatatutuukirira naye nga musinzira gye musinzire ne mubeera nga mutulaba mwebanyo mwebalire ddala. Ebyaddala tutambudde nammwe tukulidde wamu nammwe. Nina video ezimu oluusi zenkera ku makya nenzirayo ne neerabako emyaka 6 emabega. Video yasookera ddala ku channel yange. Nzijjukira bunnyonnyo yali ato nga emmeeri nenzirayo nezitunulira n'engeri nali nfaananamu n'engeri nali neŋŋamba naye Mukama. So mu bufunze byonna bisobola okubeerawo but I can't underestimate abantu ababadde ku mukutu guno betukuze tutambudde nabo betuyise bamaama betuyise baganda baffe abatunyigira abatakkiriziganya naffe byetwogera. Well and good namwe mubeeramu naye abo betutambudde nabo n'abakkiriza kye tukola namwe mwebanyo mwebalire ddala. Amaanyi gatwagasala lwa nsonga ne tukendeera ne tubeera nga tufuna ennaku ntono nnyo booli awo luli eri we twabeeranga nga buli ekiguddewo tuba tuwanguwa okuba ate nga eno neeri naye wano ne tukkiriziganya nti weekend tunatufunyengayo akaganya nga Mukama asiimye tujja kujja nga tutuule ku mikutu gino gyombiriri. Ogumu bagwita Kaye Wisdom Official kukutu gwa YouTube, omulala bagwita The Answer Channel. Gwali Uganda byogere kyovola abantu abaliko ebiseera biri ebyedda temwetaaga kuddamu subscribinga already muli part of the family. Tukyatambula nammwe gwafuuka The Answer Channel mu kaseera kano era tuteekako ensonga ez'enjawulo. Bwana Kaye Wisdom blessing ku mukutu guno tavanga up to now. Ne wana asigaza views 2 ng'akyasobola okwogera bwe gutyo obumwa ajja kutuulako ebbanga lyonna. So nkwanirizaako nnyo olwaleero kantandike nga nzijjawo baganda baffe aba business yange. Business eno nali sikolangako business nenjigamba abantu nali ndi Uganda nali njagala kukola gye bayita real estate. Nali siranga business ya ttaka yonna nali njagala kugula ettaka nganze nditeeke ng'ekyapa nkimanyi kyange buli kimu kati ntandika okwetundira nga nze atunda naye navaayo nga ebintu tekinaba kubeera nga kituukirira kubanga nakkiriza nti akanya kange akatono kendina sagala kabeeremu bino nsigale nga ndi straight kuba obukumpanya n'okulaga keerya nti tekina bwe kyali kintuusizzaako wabula okubeera nga abantu bamanyi nga kye bamanyiiko kyekina bwe kintuusizza. So the business ya digital franchise online business enkola eno it is almost enkola nenga is a business opportunity. I know business opportunities over online businesses nyingi nnyo sinza asoose okuba tenga mbyogerako yes sinze era sola kwewana nti nze asoose naye ekifuula ekintu kino ekyenjawulo nti it is etandika ne clarity first
nga ziri business endala zona bakugamba soko oteekemu soko okole biki enetandika na clarity first ate clarity ya bwerere soko olabe pimamu kyovola bogena ku website eyo kuliko ekifaananyi kyange literally bw'osangako ogenda teekamu amanya gawo ne namba y'essimu ne email address bakwanlokingira kye bayita free webinar training amala okwanlokingira ekyo videos zijja kuba zeeraga jane z'abantu ab'enjawulo tojja kusangako what exactly the business is tojja kusangako kiki kye tukola exactly but jane kati jane ezo wofuna obudde obuziraba gye bukomeekeza waliwo gye bakugamba nti oba oyagala okudiginga deep into business oba company oba gye tukola nayo franchise na buli kimu ekyenjawulo ng'oyagala okiyingira deep bakugamba osasule $149. $149 is a refundable fee within 30 days. Nti bw'ogendayo n'odiginga in n'olaba engeri gy'otandikamu business eno ekituufu kyo kiri nti business tandisa ssente naye osooka kupimamu n'olaba oba obisobola oba nedda. Tewali business gye tukkiriziganya naye nga mu butuufu olinamu akatuula nga tetandika na ssente ne ba boutique ngoye tezireeta bwesi ne zigenda mu bugenzi waliwo ssente z'olina osasula naye ekikulu mu byonna sooka otegeere lwaki nsasula. Kyova bagamba clarity first n'ogenda mu due diligence n'okola research baani bano bengenda opatanalinga nabo abantu bakolegekana nabo gye baliyo oba tebaliyo kati omala obikola ebyo n'olaba nga a tick nga bidikinze boxes zonna awo tugenda ku next step but step by step www.g-bpna.com ye website jogendo gendako yange eri mmanya gange era nza agenda communicating naawe then olaba ngo nawe tategedde osologenda ku in fact Facebook yange eri connected osologenda no peza no diminga then oba tosobodde osobola kunkubira ne WhatsApp yange namba kweri pozi nga ninako ekikyamu nesisobola gana kuddamu nga nkulabi n'obozze ngoze ne mentality gamba is this a scam whatever byonna bimwogera nkuwa obudde ne nkuwuliriza because sinza abakunoonyeza gwa abanoonyeza wetaaga answer yange whatever the way so wetuli mpola so tuyitewo naawe kakati nange njagala okwebaza mwenna batukuzeeko obujani bw'okusala olubuto oba omugejjo Fatia products zonna Fatia ina akajana akasala olubuto gwerya mmereyo then omarosale olubuto owagire then owagire ekikulu oba olya biki n'oba mu nsi yonna tukolera delivery ngenda kuba nkwe namba ya Fatia n'oba mwala ngo oyagala gejjamu ka hips oba kola kabina gwogira bugizi n'okubira Fatia lujja n'ogamba wisdom yampadde namba eno njagala kugejjamu nkoza nti naye nakunnyonnyola engeri osobola okugejjamu n'engeri osobola okikolamu as body weight products naawe asala olubuto so Fatia lujja omutuukako otya osobola muweereza ku WhatsApp ku 0752 56 29 24 0752 562994 twabadde ggulo nga tukola TikTok ne Fatia tubadde tuludde omwana nga nsoma essimu omwana n'ateekako comment emirundi nga 13 oba bakikola batya nangamba Kaye nswaziza enamba ya Fatia togimanyi off head nenga nebana ngambire yange yawange sigimanyi nengamba omwana naye kati njino gitunulira wano bannange ya business muleme kola of course wokuba ojja kuyogana ne Fatia mu nsi yonna tudelivalinga buli kimango gambo oyagala kusala lubuto ne tutakolera sente zo bazikuddiza simple as that n'ekintu omuntu bakugambanga nti sente bazikuddiza nze mba nzikiriza nti that is loss free no oli wagamba lyaganya okukola kubanga these are organic products zetugezezzaako actually bw'ogenda ku for example TikTok ya Fatia oteeka mu Fatia lujja official abantu abo boolaba atimbi be baba bakkiriza nga basanyuse era nzi kyanyumidde nnyo nga abantu abamu bazebuzi twabaddeawo ne tugala tukoleeko era lwakubanga ssebo oluddeyo oba kujjaawo ne tumala andi kati Uganda saawa ziise kati tuba twagala kubanga Uganda ziringa saawa 4 oba 5 kanagambye waayo buli Saturday wemba wendi oba Sunday ne tuba nga twogerako ku bintu nali sebo love doctor nga tutuula bwe ne twogerako and people were happy kale tugenda tandika bwetu TikTok ng'ebintu byonna no tubyebuuza simanyi opiningo nga batulagirira genda kulefu naye munaye TikTok eyo nze yannema nze mukazi wange alina namba y'abantu kandabirero sofa wali
alabika master wa TikTok ne yo yanima nenjesonyiwa abantu emitwalo 5 mugumu kituufu onani ye ono mukazi wange kituufu kiri kyongambi omanyi nti nno mbadde manyi nti Rwema ekyokolindeko kale bannange kino bakikola ekyokolindeko yone bakyakola ebintu bino kati ono osobola okugamba Rwema mugundi mu senior one ne Rwema akimanyi nti bafaanagana nina n'ekivulu kinamubasuuza nembaga togeza n'olinnyayo ng'akoze ate mboza baali baagala agendeyo awalampe babakozese nga tebamuwadde yadde 10 tobamanyi nga we bagira bamaneja kati nze labaye genda nti abantu babeerako osakingawa nina oggulu olaba kati gye mbadde ngenze ebintu bino nno tugenda bikola semulina nti si mukwano gwange yagala tompayirize nti omuntu wonjogera naye osobola kusakinga muntu ngo eri gye wadde omusakingira wafu mbeera sebo mba namusakingira kati olaba numbers alina 29 waliwo omuwala yanneewunyisiza kati ono yeewuwe kati obadde ogamba otulaba n'omuwala labayo n'omuwala omukyalo ono yanneewunyisiza yagambye mbu yakozesa gundi nebimutama kati mbu yali atulabaawo era namutadde na Facebook aye nga yagalayo okukola akavidiyo afaatuleete obujulizi butabusenga omukyalo oyo mutumiddeko sebo kikyotegeeza mbu si following kati leka kalaamu badde simufollowinga eri ku TikTok ekitegeeza eri gyembadde gyennonyeza oyo oba oyogera naye mu messenger era ogigisangamu ate eno gyobadde onoonyeze eno waliyo kati bantu mukazi wange yabeerayo kati eno olaba kati eno oba ogiyingidde munda okubikola tolaba wano nti oli watwogera tolaba Kaye ye buli kaseera lugambo lubeera wano buli kaseera kitegeeza wano omuntu musobola okuwandiikirako siwandiikiranko muntu ku TikTok izo nera nsiba nkuweereza lwaki bannange kati nze sibimanyi kati bapiininga batya kiki babadde batugamba bwe muba mwogera genda ku buntu obusatu piininga yenamba abantu babadde ku biki naye ekikulu yakuwogga n'ekiro kyonna si byangu yanema ebyo ate bya YouTube tebiriimu ebyo byakwenyola kiro kyonna kwegayira tapu nafuuka tapu yakyo kyebayita tapu kitegeeza ki bebamanyi wabafuniramu owasimanyi eyo tugendayo for fun naye nze sinayo business nye omanyi TikTok eri so fun nerabika ekolera abo abantu abakola ebyo ebintu ebyo byokugezageza naye abantu ng'olina business eziri serious nye zeetaaga omuntu ezirimu riski tebatekinga nnyo nkugambye nze ŋŋendayo nga tulina program mbadde ndudde naye twazzeemukko eggulo abakitegeera bakitegeera abantu balaba kuli n'ogamba katonda wange ndowooza engeri gye bagireeta nga abantu bakola bukozi naye ate nze kyenkola ngikomyawo njijjamu wiiki yonna kati nenjikomyawo ku weekend kati ekyo kyokolera ddala kyennyininyini kyekinyuma n'ogyesonyiwa because the moment bw'olituuka n'obeera ng'ogiriko ejja ku distractinga just distraction terina nnyo kyeyinza kugamba kyama I'm telling you kyogamba aliwo omuntu asobola okubeera okuva ku maani nkugenda tandika no following abantu nze era wano wentandika olabira abantu abamu kati nze simanyi chicken simanyi ani ba usesifuko nga ngotuula boti na kusanga omutaddeko you can imagine attend before you know it nade gane mukazi wange je ne mugamba yanga lwaki ojjako TikTok olere ne mugamba nina abantu bengoberera sina so lwaki bagoberera kubanga osobola okugoberera omuntu ne bakubuuza
before you know it is 3 years ngoli mukugoberera muntu nibakubuuza n'ekiki ky'omuggyemu ekituufu ate gwe weerabirayo ebibyo nodda noweerabamu skills eza sales babiki oba ogenze wala kambuuze kikyoyita okuggyako onyiga off nze ngidiliitinga nengikomyawo bukomya after weekend ngidiliitinga kuba weekend days mba ndi mu bintu byange sales zange mba nsoma sales skills byemberamu kati week olwokuba nina obasisinkana ate abatematema nezitrend ziri eyo nenteekamu neŋŋamba kiki ekigenda mu maaso nensi ne other before week yonna wobirekako ojja beera awo ng'oli awo muganga akaabya amaziga muganga akaabya amaziga gashumba akoze banaye ubeera awo butagaza bwongo oli mu kupakiramu era live enyimiddeko ekintu kimu gwe gusoose okuwulira kakalaamu ng'agamba nti mukyala wange nepozi kaye nedda kirabika sikiwulira naye leero okitaddemu obwegguna mpulidde nga kinyumidde sebo bwati nze bulijjo wogenda bwoti pozi nga gwe atayagala kati wano tuliwa mu TikTok munda babeera bamukulitira kati lindako ekyokundageko waliko kati wali oyingira wano ewa waliwo wano abantu bayina empisa embi twabagamba tebafulumya omukulu nera bamala ne bagufulumya bani abagufulumya wa Luganda namutegera luvannyuma wa Luganda bweri kati yafaaki mukwano gwa Kasuku kati nsanga Kasuku ku yaya ng'alumiriza ng'eyabaddeyo nina bwino nzamulina koze nga simaite omwami oli mukwano gwe ye yamukwasa bukolokolo fayiro ku mmeeza ng'agirina nange weebiti bwe byali nakuteeka mu kamera nataka okuva ebibuzo nga tomanyi nedda Kasuku ate nali twali tuvuddeyo naye tomanyi ti nali nvuddeyo batandika nga tulina wano eno bagifulumya tuvuddeyo but I appreciate that twali tulina ebizibu byaffe byetuva eastamu byetuyiseemu nga saagala nnyo era kakalaamu guno omwaka ne kusukka mu kiri kye tupulaning ojja kuba onkoze bubi kakati kansooke mmala okukola kino kino kyekisinga obukulu Europe kansooke mmala okulagako wano video zetugenda otandika nazo olwaleero ntandike noono ndowooza ntandike noono omwami yansinyusizza nnyo ayogedde bw'ati omukulembeze w'eggwanga bawadde emiri kitwe tumulabanga vice chancellor wa Victoria University ng'etulowoozа nti ebintu bitambula nti ekifo kyalimu kisufu era bw'abanga ategeeza kusaavinga ggwanga nti aliweereza bulungi nga akulira ettendekero niye kyatulaze nti badde n'ettendekero mbadde sikola bulungi embeera si nnungi siwulira nti kyembadde nkolera ettendekero kyamaanyi nnyo obwa minisita kikulu Ngomera agamba nti Dr. Muganga nkaze tumulabanga vice chancellor wa Victoria University ng'etulowoozа nti ebintu bitambula nti ekifo kyalimu kisufu era bw'abanga ategeeza kusaavinga ggwanga nti aliweereza bulungi nga akulira ettendekero niye kyatulaze nti badde n'ettendekero mbadde sikola bulungi embeera si nnungi siwulira nti kyembadde nkolera ettendekero kyamaanyi nnyo akoba akasuuti wali wonna akoba akasuuti alina n'omukuumi seba alina n'omukuumi bamukuumira
ate muganga omusajja ono bayise makulu abeera ng'ekwenibyeesi era kumaca n'oluzungu ne boogera akazungu ne Simon Kaggu bade simumanyi ayina kakingereza era kwekusosomula nga ayogera Oluganda kyandagala ogamba Muganga is the true definition of faking life. Dr. Muganga, what is your name? Are you in the same level of Namere? Kuba minister lolo jaliko. Dr. Muganga, what is your name? Dr. Muganga, not the theater, everything to TikTok. And I is a country, those are Kada, Ngakaba. Bwekugambye nti kakala odio mwana yangambi angambi nalaba interview yamwe ono Dr. Muganga alika mukwano go nenga yakabye mukwano gwaffe koze ebyo byaddere musajja ali afiiriddwa mu daga byadde oliriddawa omusajja yakubye omulanga wa minister tulawo kubidde nga KAKALAAMU sokonche omwana mpadde byonna byesitala Dr. Muganga atukoze bubi era singa tazze kuŋŋamba kunda omanyi kino singa byampiseeko kati waddepize bintu sinnalaba nako wadde omwana ndaze naye obadde luddawo buli tuli miranga yabataddemu abamawulire Dr. Muganga watukoze actually Dr. Muganga I think ebbanga lyomaze Uganda kanjogere ekintu kino ndowooza toyigidde ku bantu nga Bobi Wine nothing nti mwe bannanga kambabuulire okusoma kirala n'okutegeera kirala Bobi Wine mulaba abantu bangi bamujereze abeeyita ba corporate ne Bobi Wine atulaze nti Katonda yagaba okumanya n'okutegeera engeri gy'akolamu ebintu so far na executive abantu abakozi bakozesa tukitwale nti bakozesa yes almost 5 abali mu parliament Dr. Muganga oyinza ogantu waliwo yetwalayo ku maanyi ga ne yagamba yetwalayo ku maanyi ge Dr. Avude bwanika yalinga asiba ku CBS ngavuma Bobi takomangawo bukyagwa omusajja yali atiyagasa Dr. Avude bwanika yatuka kasanga bali ali ku CBS tamungamba Bobi Wine oyo asiba mu overalls asimanye na PDC nze nkomo abantu beki kamanya kabonero chimanya tukoze kwata byalo petukoze yena kwata kibayita chimanya kabonero simanyi kamanya kabonero petubale tugabanga endokwa ze muwanyi buli omu nendokwa buli omu nendokwa bino byenupo bikomono Kampala fatwateka wateka bwa Avude bwanika yagwa ne CBS yali emuwanga platform takomangawo yeah I know gwomanya okuswala omusajja ayina ne Bobi Wine ayina elimba lwe yayimba lwe bayita Kampala si kibuga ky'abafala Kampala kati efugibwa badongo do you know that Kampala city right now Bobi ye mwenye chinkunye ayina road mayor ayina speaker ayina deputy kakati waliwo omusajja agayo wenale ebyaddala singa tebabba no singa inabayi mu pitch kuminga mwaga mwana niyo buli muntu akimanyi ne waba na mmera akimanyi yabba Bobi bana Masaka buli omu akimanyi it's an inspiration yes nze nata bantu betula nabo nembaga bannange nze kimpagiza Bobi alizonetinga n'emyaka mukuze mulaba ayina ebintu byakoze byendabira ddala nengamba waawo kati mubeera omuyaga bwatyo omusajja oyo bulamu bwakuliddemu katono nobeera omufumbo n'okumba omukazi emyaka plus aga fene tumwegomba KAKALAAMU ze lumu nagende mageraawo kaze bakazi generation yaffe tesaade n'okuuma obufumbo twasanga mukyala we ng'ataddewo ekyoto kati kyebayita prayer altar kikolebwa bantu bannaddiini nnyo balokole nnyo obulamu bwe mwana ekyo ekintu kyankwatako nnyo nga nawe kenyini yeefuula agenda mu kyaki buli lunaku sikirina ate nga ina space kyekunyonyodde nyina space naye nga mukyala we ataddeyo prayer altar kati neŋŋamba naye bannayirindako bano abantu abalina buli kimu abali bwebuti ngaali serious so
kiri mbadde nkugamba nti Muganga tayigidde ku bantu nga Bobi Wine, and I would think nti Muganga ku magezi ge n'exposure ye okomawo Uganda yandibadde alaba abantu abali mu play y'ebyobufuzi abamanyiddwa n'abako kyayiga. Omanyi lwaki nkugamba Kakalamu Abaganda bagamba mbulya goyita naye nkubulya empisa zo. Laba abantu Bobi Wine bassociatinga nabo. Muganga yandibadde amanya nti nyingira ebyobufuzi naye kati abayaye bange bagashumba bakome mu toilet kati ngenze mu sitting room bani benetaaga. Okabuleke nkugamba nti Museveni mulaba buli wolaba bakomeza olwakana Rugunda mu cabinet gobeerawo kyatereza kyasuula nayita abageze Lwakana Rugunda bamujja mu America otuteni najjeko mu cabinet nejibe emyaka 2 nasoka asambigawo ngayina kyaterezani Museveni kati tulaba nti ayina abayaye bannamera boogana bakola ojja kula kyobola bagamba nti Museveni ayina kitchen cabinet ye cabinet ye mabega Lwakana Rugunda gye batuula nti wano maaso olaba babbalamu naye bo ba Museveni baddayo bonna batule ne bagolyo cabinet yaabwe tule dukanye gwanga mwabasama ne musigale ne banamerenga mwasama okawuli akantu kati Muganga tosobola kungamba nti otandise okuprayinga kadi z'ebyobufuzi ogenzo sinkanye Janet kubanga Muganga yatandika okukola ebya education because of it afunye ogundi meeting nyingi n'aba state house nga bamuwa audience yandibadde akyusa. Okay, kale katugambe bakumye obwa minister sanze buzibu bwa minister Muganga ensobi yasose nakola government nno kinewunyisa Muganga bako nze nagamye nyenda kugwana Muganga kuba mukwano gwange ne kati kino kyenda byekwera okubidde simu nengamba enswere kwagala yekola ki yekugwa kubwa Muganga omutadde no nyina Mugamba ensobi zaale mukola nezakoze nze byokaba byebyo kumala alobera byekati Nena Kakalamu omwana ngambi yarabye program yonna gye twakola nanga Wisdom ine ekintu kye wagamba moyo mukwano gwa mise wamugamba nti mifo ky'okutambula ne Frank Gashumba ati sinonyambidde omwana yakingamba era Gashumba tugende bwe tuti wano Gashumba nene bamugamba ne Oleta Kagashumba. They were supposed to be my friend. Just touch Ali. They were supposed to be my friend. Just touch Ali. Tayebwa. Touch Ali. Touch Ali. Touch Ali. Badinja kala tayebwa n'okutwalanga muganda wange. Singa badde both. No both sebo speaker sikwina ko buzibu. Nota muganda waffe ate noddale ku madaala. Kati musasudde bukyobo bonna munansi wa Rwanda munansi wa Rwanda waawo mundage passport ya Muganga ngalaga nti azaliwa gaki yandibadde munansi nga tukulichinga Pan-Africanism East African Community munansi wa isijandale kwa Canada naye munansi wa Rwanda nga NRM's second pillar is Pan-Africanism ate ne kyabaliwo abantu mu ggwanga bonna balowooza nti ensi yaabwe nyoza ne taibalowooza kikyo tumalize bodi jako kamera kakati Kakalamu katusooka Simon Miyanga Lutaya Abanyarwanda bagamba wemubate mukibawadde ku Muganga wakiri mulondeyo omunyarwanda omulala ate Gashumba era ndaba passaze kubira kati Kakalamu kankubulire muwakiri bamuwo bwambassador Dr. Muganga ngenda kugamba ebigambo bino you are going to fail and you are going to fail so badly ogenda kugwa ate ogenda kugwa bubinyo ngatabangawo kakati Muganga esegeza nange nekusinga ebyobufuzi akakale kangaye Dr. Muganga gwolowooza abantu nga Kaye Wisdom twatuuka tutya ku mmeeza ya gundi genocide nkimanyi oyina connection you ask Dr. Muganga nga sikuddawo ntino naye nga okay oba bakola twatuuka tutya okutulonda batwali abantu bamwenda biki nga kuliko pisi mutuuzo era bamujja mu set house ne bamuteekamu ne tumalako omwaka nga muzunga ekyo wakitunyumiza luli kati Dr. Muganga tuve mu byokwogera bino byemulaba ba Kaye Wisdom tutula naye tukola ki you had to play your cards kubanga nkumanyi oyina
mu Dr. Muganga oli connected ensobi esooka gye wokoze gy'oli mukola kwanza ebintu byo bigasiyambira bye nkubi kakala musikubidde ng'omwana amaze okubinda can you imagine ffe tubaddemu wiiki egenze okuggwako nga tuli mu kuzuuga tuli bya good tolaawo gati wisdom n'olubuto lugezze bye tubaddemu singa mbegaapo ojja nakwewuunya osigera ekintu emmere tubadde tugiye saa 8 gwa kiro tukeereramu Dr. Muganga ensobi emu gy'akoze tosobola kuddira Frank Gashumba omusajja yagamba nti aleeta M23 mbu abanyarwanda ye babagaana ne Uganda agenda kuleeta M23 omanyi yali ategeeza nti agenda kuleeta M23 bateba na Uganda batemeteme aba M23 kye bali mu kukola Congo kutematema bantu ate president we Rwanda abeegaana kati Kakalaamu kansoke mane n'okola obulami nga tukotulira hivyo kuba sakala utememu adde kantu naka president we Rwanda n'abanyarwanda beegaana aba M23 tukuona ate yaba abagamba abaleeta abagenda bajjawa nga president we Rwanda yegana n'abanyarwanda bagate babalita n'abanyarwanda bagamba tebabamanyi bakongo gwe Gashumba yimidde okanga oli mu Buganda okanga bana Uganda obasamira bagamba nti mwe bwe mukanga abanyarwanda tugenda kuleetana aba M23 ugenda bajjawa Dr. Muganga otambule n'omusajja ayina line Dr. Muganga kifo kiruma olaba for example katika Ngereze Kakalaamu Ssemujju Ngando yalina ekintu kyagamba agamba Museveni musajja mugezi just watima butima taagaliza bannayuganda watima completely Museveni ng'alaba international community Abamerica n'abaki bonna webijja ku ya M23 Trump abataddeko akazito bakamala okutta omwogezi waba M23 coordination izo nazo zibaddemu abazungu quickly Museveni ng'omugamba mbwe atatandika okuwolereza aba M23 ne Gashumba uliriza Kakalaamu Gashumba ayimiridde ku ttaka ly'Abaganda abagamba tugenda baleeta M23 ng'abagamba tugenda baleeta M23 babatemetemu gwe Dr. Muganga Omukanada kansoke njoge ku mu Canada mu bantu bonna boyagala bakolere PR no leta Frank Gashumba oli mwana kyangambya ngaye buzito mwakola ne Kakalaamu program wiki ewedde no gamba Dr. Muganga chaliwo nti ate staff ne mukasambidde gwa batambula naye zimbadde nkyerabidde kubanga mukasambidde munyarwanda lwakubanga bayina manya munega Abaganda mukasambidde wayimirira wali ne Katikkiro wa Buganda ajja kuwulira Abaganda bangi bajja kuwulira is composed agenda kuyimirira ajja kubala ebigambo nekati odidde Frank Gashumba tuvudde ku M23 omwana ampadde ka video era nkatadde ku Facebook page yange omusajja yali ayimiriddeko ku ssemwayi ng'alina passport 5 ng'alina ate nomuna ekya passport soko kireke yalina stamp za international foreign affairs neza president azirina katati Muganga ye musajja akwogerera okimanyi nti no Muganga fena tuliddemu olukwe atuyiye amavivi kati uva ku ba TikTok abatudde ku malaalo kati ate atutteyo omuyaaye kati oli eno video laba George Ndazi ne bane Kakalaamu mwawula okusoma n'okutegeera yesibo Kakalaamu kyenkugambye kiri nti Dr. Muganga lwakubanga ye Dr. bw'alaba Bob Wine talina kyasala muyigirako naye nga Museveni akeera bw'ati kusoma Bob Wine okitegera ne Dr. Muganga nga twandirowooza yandikedde bw'ati naga banoze wa minister naye kino bwekitwe kibaawo kansooke mmala okunoonya ku Bob Wine kino kikola otya n'empikyebeetya tosobola kuleeta Kakalaamu nga Bob Wine goyita omuyaya talina diguri gwe oba bwa Dr. nga gwe Dr. Muganga ng'ayogerera Bob Wine ekibiina kye omanyi bamuyita Jolo Senyonyi tesuka Jolo Senyonyi how he is composed gwe ate Dr. wa University akwogera Frank Gashumba aina passport 5 aina stamp zibamukwata nazo kulike ndoza ne ya President Museveni kweri ne ya Mama Janet kweri ne ya Natasha ndabye stamp west ngemeze judde west bagamba eno stamp jabadako sana eno ya semwa yeita kusimanya presidential bitya yakwogerera obotegeera nekano tukamalirize rumu bano Banyarwanda Rwanda bawanga
abakalire Masaka bavuddeyo ku nsonga za Professor Dr. Lawrence Muganga, President gwe yalonda ku kifo kya Minisita omubeezi w'ensonga z'omunda mu ggwanga, kyokka akakiiko akasunsula abo balondeddwa President ne kamuwandula olw'ebigambibwa nti alina obutuuze obusukka mu mulundi ogumu. Bano basabye President nti ekifo kino bwe kiba nga tekiweereddwa Dr. Muganga waakiri akiwa omunyalwanda omulala mu bo tekijja obumanyirivu. ate kijja ate bana ekifo ekyo tokitujjaako tufunire mu abo tulina abalina ebisanyizo bangi Museveni ne wakiwa Natasha kijja kubeera omunyalwanda akuwagira nti President Museveni tunoonyeza omuntu oyo omuyivu ate nga munyarwanda ate mumanyi asobole okugoberera ku nsonga z'abanyarwanda bali mu Uganda. Nga bakulembeddwa Ruth Mugisha, abakulire Masaka Salongo Sam Mugenyi, Emmanuel Kiza n'abalala bagamba nti abanyarwanda basanga okusoomozebwa okufuna paasipooti endagamuntu n'ebirala olw'obutaba na muntu asobola kubayamba. Mu lukiiko lwa bannamawulire lwe batuuzizza mu kibuga Masaka bategeezezza nti okulondebwa kwa Muganga wabadde kubawadde essuubi nti oba oliawo bakukolebwako nga bagenze mu minisitule eno ku nsonga ezitali zimu ekintu ekitaasobose. ddala abanyarwanda balina obulumi mukama wange mu internal affairs eyo tusosolebwa tukyasosolebwa newankubadde wateekawo etteeka lye wateekawo ssebo balibuukako era abantu ne baba mu passport n'endagamuntu ne baziba mma. Basabye Pulezidenti alowooze ne ku banyarwanda abalala baweebwe ebifo eby'enkizo mu gavumenti nabo beeyagalire mu ggwanga ng'abantu abalala. Okusaba nti n'ebifo by'ekyalonda ebirala nga ba PS ba ambassador awamu ne ba RDCs ba deputy ne ba assistant RDCs mukama waffe oyongere tulowoozaako nga ffe abanyarwanda. Bino bibeereddewo ng'olunaku naye bano bagenda tusesimya naye omanyi abantu bagenda tusesimya eggwanga libadde waliwo omwana yagambye ng'abasoga abanyankole abagwere nafe abanyala abakyoli bwe babeera bali mu kamera nga balaga obutali bumativu waakirira azima yadde boogera olulimi Oluganda ne boogera olulimi olwawa olusoga najja ne bakola nyakole nayogera olunyakolerwe n'olutoolo ne boogera nti kino kye tuyitamu. Bano bo we babeera bakomplaininga nga boogera Luganda boogera olulimi lwabwe. Kale cabinet Museveni agizizemu abanyarwanda kale cabinet ekubirize Lunyarwanda kati nga Muganga n'annyonnyola nti nga nze omunyarwanda n'annyonnyola mu Lunyarwanda. Ngenda kugamba ebbanga lye namala ne President Museveni ngenda kugambayo ekintu tebamutiisatiisa bino temuli kati okujjako nga muwozi yakedde n'akiko oyo Muganga kati awedde Museveni tomutiisatiisa era nga woba n'okola ekintu omugamba nti no you don't naye kati ate ne bagamba munyarwanda ate lwaki ava mu banne kitegeeza tukakasa abanyarwanda banjawulo tebakulimba kati ono ekitegeeza Museveni waffe we tuliddamu ne tugamba banjawulo Museveni waffe munyankole tebaddamu bano batuusi ba Mugundi bakagame era kati actually kangenda kikugamba actually kamalize kiri nkunnyonnyole ekya Museveni kyogambye KAKALAAMU waffe KAKALAAMU si waffe KAKALAAMU ngenda kugamba ekintu kino Muganga Dokita Muganga ntegedde leero nti waliwo enjawulo okusoma ebitabo bino n'amagezi Katonda gasobola okuwa okulaba ebintu mu nkola yabyo reality osegeera Dokita Muganga katukankubuulire ebyamazima twogere ebyamazima ebyadlo. Dokita Muganga yasooka n'agamba tatuukangako Rwanda video twazirabye video naye okutuuka e Rwanda yo kati etambula ziri ezasooka yagamba tamanyi Rwanda wefaanana tagendangayo ziriya yagamba ye munyarwanda takyegana naye tamanyi Rwanda yagamba munyarwanda takyegana naye tatuukanga tamanyi nayo byadde ebyo byadda ate wekyaliwo bwe bamukutte amabeete n'agamba bannange mundaba nali noonya mulimu yakuba ekyeye Rwanda bwe nagenda okunoonya omulimu batono nyakuba ebyeye Rwanda batono era kyembadde ngenda okugamba KAKALAAMU waliwo omusajja alina faamu
ye nesente zaabwe sebo zina bali kuzaffe olukumi lwe Rwanda Uganda lwa 12 ekyo kigendere Museveni yakikola kigendere bayirawe katika nkubule nekino gwagamba budget ye Uganda court of it bagamba erabiriri ebintu ndibigamba ngo olidde okuse go gamba otanti buli mwaka budget ya Uganda je yokola enguudo ne batarukola gendo labe Jinja Express Highway tetandikangako gwenga isente ziba zigendawo World Bank oluguudo lolaba Northern Bypass batwole mirundi nga mukaga ezo sente mama no obo zigendawo Uganda abantu abali awo mindset zigenda okulabirira Rwanda nga kati kankuwe ekisembayo Rwanda yimiriddewo kati ku tourism ekibuuzo kiri nti Rwanda ogenda olambula ki no manche bateekawo amazike gave kabale bwindi ha ne to shaking expensive gundi kebo not expensive ngenda kugamba amazike ga Uganda abantu bagenda Rwanda okulambula amazike agataliyo naye manche bakola to shaking this is an open secret Kagame yaddira nakwata bwati amenvu bwakola bwati nagadira addira bogo ya namenvu byajje Uganda byagure Uganda nabiteka bwati ku border ye Rwanda amazike negatambula okuva Uganda ngenjale egaluma negayiteyo negagenda bwati ku border ye Rwanda negali emmere gabula bubuze ngagalya kati ne badira abazungu ne babaleta tigaga amazike nenga amazike gababalago gamanyi kutoka nze nali banga lyonna twali awo nga tourism body etulabirira sisobola kukigamba gosirika nze nkyogera byange nene galambere mu no mutwe buli muntu akimanyi ne mwenda juzi bakyogerako ne kabushenga bwe bati babba amazike geru amazike Rwanda by the way nze Kagame goyogerako is my best president wa Africa no listen to me uriya KAKALAAMU nze Kagame no vakubyokutia kino nakyogera danga ndi Uganda nze wongamba ndeto mukulembeze mu Africa gwensoro kubeera nenonda nenkola Kagame is a good dictator listen to me KAKALAAMU Kagame ebintu byakola Rwanda buli muntu singa twaina president ngoyo nga akolera ensi ye we wouldn't have bothered that president okumwesimbako olaba lwacha omuchina yatugamba nti ewawe buli muchina tafayani akulembera China zilongazo omuchina ina sente Kagama akulaga yasanga Rwanda bwet najiteeka wano obabba Kongo obabba Uganda mwe basiru kati amazike Rwanda taina amazike gava Uganda negajja kumacha olweggulo negadda ye Uganda kati gwe kankubule KAKALAAMU oba if you didn't know okimanyi Bill Gates yajjako Uganda naye nga zekiro Kiwanda ali akyali ministry ya tourism kati bino nkubulya byama nga badidde president Museveni atutadde bali abantu benagamba tuli anda nga baagala tourism board ebe funding akakiiko kaffe nga fete tumaina kumanya tibagala kusanyawo music industry yo baje kubeki kasaba atekawo omunyarwanda waabwe kakati ulira akantu kano tunaisega na magazi tunaisega era tourism board eyo ne batandika tuwa ku sente Bill Gates yali nyenyonyi najje Uganda nga bamugambye okulaba amazike ge Uganda oyina galaba kiro kakati yajja ne bamuwa obukuumi ulira kanaka KAKALAAMU fe tutuddeko ng'omusajja ali wali Museveni osobola n'omugwa mu bulago n'omutuga ne bakuba bulungi amasasi nga naawe omutuze oba ono we've been there Bill Gates wajje Uganda teri yali akikubye na mawulire ne bamuwerekera kubanga it was a secret alaba amazike okawulira eri Rwanda kati bulira nyine ekintu kyengenda okugamba okumanya abakulembera Uganda nze nakitegeera 98% siba na Uganda omugagga najja bwati ne bamutwala eri mu bisike yeeyo alabe mbu amazike ku macha nga gatambula bwe gati gayitawo omanyi ekibuuzo kyababuuza gana amazike gatambula gagenda wa bwe gati ni online abaali awo okumanya siba na Uganda bamugamba gatambula gati buli ku macha ne gagenda e Rwanda nega ko mo rugo nega omanyi Bill Gates yakola tiyadda Uganda yagamba bwe gaba kagenda Rwanda there must be something ekyadda ko omanyi Bill Gates yakola botuuka e Rwanda ku kisaawe ngoze kula amazike Kagame yateekawo helicopter kusitula bulungi nyonge kuteeka wali ewali amazike teweetaaga kukeera Bill Gates ensiriza andi mulumye n'omulumi
Mwiso kyokwebaka ekiro bamuleetera bati kiro mbukula amazike tegala bana bulungi. Rwanda Kagame yamulinyisa helicopter n'amuteeka bwati emisana n'egalaba. Agafeke gatambula ne gali eri. Ge gatambula n'abamulagirira yabuuza gagenda wa. Nga kiro n'omuga gagenda lwa abaali awo benyini abanyarwanda. Bwindi. Gatambula bwe gati ne gayita kima oba ibindi eyekabala ne gagenda. Kati nkubulya oyogera ebintu obusaba ne bangamba kituufu. Bimanyi nze obwenjogera eki. Ne bajja ne bagaa kyayogedde ki. Nze bwenjogera eki. Oli n'awakana. Oli muleka ngabojibera ku TikTok. Abamu babimpereza. Kati terina abantu abasinga tebamanyi na kumanya nti Bill Gates yajjaka Uganda nze nkugambye twali baddira akakiiko kafu ne bakateeka nga bagala tourism board embwe to funding. Bill Gates yajja nga Kiwanda minister gwe naye waliyo kiwuliddeko mu mpapula z'amawulire ekyaddako Kagame yakola bw'ati kasaategeera nti abagagga basobola okujja okulaba amazike otuuka bw'oti Rwanda ku kisayi ng'ozze kulaba amazike ng'oli mugagga tebatawaana kukooya ng'ebye Uganda mbw'ogende mu bwindi weekube bwetu mbu Bill Gates yalinga bw'ati ensinga agyeko ali mu kwekuba nsiri kiro tebiraba na bulungi yagenda e Rwanda n'akwata kamera nga misana nga mazike gali awo. Kati ekibuzo kiri wekiti okumanya Museveni wattima n'abakulembera nawo Uganda kiki nagamba nti abakulembera Uganda nze nzikiriza kweyo incident nti 98% kati eyo nali wali nga tuli kakiiko twabiraba boti ng'omusajja aga kasi eyongereyo kangende eri gye kagenda. Kagame ye kye yakola bwati labayo akwata amenvu ne Bogoya bebajje Uganda kyovula Bogoya abalima Bogoya Uganda tasobola kulinnya amuteeka bwati ku board Bogoya beyi yebo etyo tebasobola girinyisa ani analisa amazike ge Rwanda gomanyi Bogoya we Uganda watunde Bulaya n'owoba omulima tasobola kulinnya katale tebasobola mukkiriza kulinnya amazike ge Rwanda galina okujja Bogoya ate go bajje Uganda. Kati ekibuuzo kati kankubuuza bino babalimba gwe byoyogera mbunna abakulembera gomanyi abasajja ettima lye bakoledde Uganda. Kati kankubuulire okimanyi nti Museveni wabaya singa ali ayagala Uganda nga bonna Uganda gali muŋŋamba akwata wati nagamba amazike gano gomanyi olugendo luli awo kutuuka Kigali kale katugabe gatambula kilomita mailo 5 Museveni addire bwati mu makkati ayimire bwati agaterewo Bogoya tegagenda kudda Rwanda. Omanyi nti naye nga ali consistent nnyo sebo akikoledde Kagame wabanga abikolera. Omanyi sente Kagame zaafujje mu mazike. Wow. Gwe olaba t-shirt ze twagula ntugenze okulaba omupiira gwa Arsenal guliko Visit Rwanda ekibuuzo Rwanda bagenda kulaba yoki timanyi Rwanda nagamba ze jjajja wange yava Rwanda Rwanda nagende Rwanda waffe nengenda ne Holocaust gye bayita Holocaust abanyarwanda gye babateekayo batimbu abaafa mu 1994 nga bakopya ekintu kiri mu Israeli abaisraeli nti abaafa bakola Holocaust ekizimbe kati ne Kagame yakikopa which is a good thing ogenda n'otula muli noga ne bakulambuza amalala oba gali fake n'osasula kakati ebintu ebi bye balambula mazike na Holocaust kati teri muzungu asobola kujja Rwanda mbwalabe biri ebyokutta ng'abajju KAKALAAMU ulira yogera nkole ku research ng'abaisraeli kiki kye balaba Rwanda. Okay, what do you visit in Rwanda? What do Simani, most tourists can you like to visit ekiteekesaawo ti Visit Rwanda omujozi gwa Rwanda ogumanyi gwase n'ogumanyi guliko Visit Rwanda kati ndaga kiki balaba ebinyonyi biva Uganda nabe mungalo bannange ekintu kiri wesi omanyi onakkiriza mu ggogo abataddemu n'agamba nti kintu ky'abalambuzi kye bajja ne balaba e Rwanda wulira bakimwayirayitinze towards Visit Rwanda primarily for its unparalleled mountain gorilla. Zino zibeera mu layini kati tugana ku luzungu ziba mu layini nga zijja zitambula kati kino nze mbadde aga Katonda mugulu wemba nali nkigogolinzeko Mukama ate omwana wange kino mbadde sikimanyi ziba wezi kale tulekera labeka n'akantu kati bino bannange sako nkwateko mu ngalo KAKALAAMU okitegera
Rwanda tebalina naaka nti mbuba nange waliwo lake omusajja ate museo parole zibera ngezi zambula zikungujja zijja kulya menvu zijja kulya breakfast Rwanda Museveni tasola ku Museveni waba yali anyize katika okumanya Museveni watima Kagame yakera soko yogera chembuzi za gugu chizi no nga zikusimbye nayi chembuzi za gugu gorira buzi za gugu nedda buzi za gugu egambye eta ogambye what do most tourists like to visit in Rwanda ne bagamba amazike agasimba line wega nabe mongalo mbwa amazike agabagasimba line wega agave Uganda nga Museveni tagawadde breakfast nikagende Rwanda Kagame nagafuna musente ngongamba Museveni si watima buli kumacha gatambula mailo zezo bazili 5 bameka and Museveni does not care katika nkubulire njagala ngoberere ntunule wano bulungi sokolinde so ntune bulungi America wali Rwanda ne Iran omanyi Trump kyagamba ensi mu weekend otalugenda kuba luwedde ne tugamba Trump akubye Venezuela president amuje wallahi nakwezi nga Irani temanyi nti ekkubo liri bayita Hormuz akagolomolo straight of Hormuz nti kabeyi yete kimanyi kati Irani ine ekyokulwanyisa tekimanyi na nuclear kubanga amata agayitawo it's a shortcut okutwala amafuta mu nsi yonna we gatayitawo galina okwetolwa ne gamalayo South Africa getulwa Africa yonna bwe gatabayo ne getulwa ne gakomawo ate eno waggulu kati erikubo Irani yite manyi nti basolo dikosa mu kulwanyisa Irani yakera kumacha China kyagesa nega amato ga America geisawa tekagenda kuddamu kuddawo egenda okulaba bwe bagana amata ago bagenda okulanga ensi yonna ezingama omanyi kati ekiriwo Trump kyali azze okulwana echa nuclear kati bali ku kagolomolo ebya nuclear babyerabira Irani egamba tejja kagula America yadderi maso naye neteekawo emizinga nti nga muganya amaato gaffe okuyitawo kati nabo ne badderi kubanga akagolomolo ka Irani erina landmine ne baseka mazzi simanyi bityo kati America nekuuma eri distance nti weri itawo nerifuluma nebasolo dikuba kati America nega Irani kati sibe wichi emu amafuta gayo ndoza no juka gaba gajje twaje bagana jibana agateeka bali abasajja ba Persian bazibu oba badira pipe no bagiteeka mu mazzi tebafaayo bagamba ensike eberewo tugenzo wetunzikira rate za Trump zigudde nkugereza example nyina kyendeta ku Museveni Kagame wasiba border yayo ne Uganda natulaga nti tatweguya Museveni singa ali mu na Uganda ngatulumira omanyi yandikoze yandigambye kyabulambo kyekimiriza Rwanda ngojeko gende Kongo kujembawo bagolodi nti mountain gorilla ziva bafe nakola bwati lwaki zigenda eri nti zigenda kulya breakfast naga kati buli menvugo naga vesemba buli mugadde mugateeke mu kkubo tewali wadde gorilla yandigenze Rwanda omanyi Kagame yandize Uganda ngafukamidde Museveni watima okimanyi nti Kagame yandize Uganda ngafukamidde uliza Kagame kyanshokinze kalamusoko ulize kino kyagenda okugamba soko tomusima nnyo baleke neda nyakyenjanga okuleta wetwogere yakati Trump ali bwa tola nti Trump wa malala kalamusoko ntunudi Trump wa malala naye byaddala abamulinaanye bagamba ayagala ekisooka kati akulembera Iran talabika oli omusajja sipemulida gwe bateekako yalaba ensobi ya kitawe nti yali wa kamera kono talabika gwe baga nti bamukubaddala mayini yamenyeka andi yagenda nagamba yamenyeka mbu alabika yafa yakera naleeta ekiwandiiko nga kike Trump ekyo nakima amazzi yali atambuza olugambo olwo Trump naga omusajja mulamu banoonyezza omusajja tulaba nti Israeli njitenda nti yakabi tebamanyi musajja waali yawa ebiragiro yaga katemukkiriza era bano bajja mu meeting waga kati yalese point nga 10 zayagala Trump nagamba ate tujja kukkiriza tugenda kwekuba nabaga bali twekube bone baddayo ne basirika baga bakobera ba supreme leader Museveni olaba Iran kulwaka kubaako efukamiza Trump
Museveni bwaba tosola kungamba nti Kagame ngafuna mbyo obulambuzi amazike go. Museveni yandidde naga buli bogo ya yenna tadda mukufuluma Uganda. Tugenda mugulanga government. Buli ayagala okulambula amazike anti kyekiyimiriza u Rwanda. Kati tekagenda kuddayo. Bonna abaagala amazike bandize mu Uganda nga sente fetu zifuna. Naye manyi Museveni okumanya watima bibyo ngamba yabireka. Rwanda nagenda kimanyi ntino omujozi gwa Seno okuliko visit Rwanda singa kati kuliko nti visit Uganda ku sente omanyi Kagame sente zafuna mazike. Museveni watima muveeko ekkuba erituuka mu mazike KAKALAAMU bagenda okutuusayo oba walubuto togendayo babba ebinya okay eriya Uganda Kagame manchi yakola yateekawo helicopter Avude twani ayagala ensi gwe ngoma muna abantu bayira wone kino kankyogere nze mbadde mpagira Muganga newe yandibadde spy okufuuka minister omanyi KAKALAAMU kati KAKALAAMU kankubule mwengenda gamba mu abaana ba Nuupu mu bafutu soja sorry kamba yigirize ebyobufuzi KAKALAAMU nze ayagala okujjako Museveni bwena Museveni nga akola ensobi nga alonda abakesi b'ensendala nga Rwanda KAKALAAMU nandize mabali n'enkuba engalo zomutu yenna asobola okunzirawo Museveni muwagira kati ngamba ne bakuwagira Muganga ngambye spy bwaba sniper eyo insecurity mu ggwanga lyaffe yani ati ongambye spy tomanya kye omuntu interest ze we ziri anti spy kabewambe kabekube anti nze kati bulira KAKALAAMU omanyi abalabe bo bakyuka nga oba obadde n'abalabe babiri nga tebakwagala ne batuuka bo okulwana odda wali ng'onywa kakyali nze bw'ŋŋamba nti no Muganga spy nga nze saagala Museveni nga Muganga asobola okunyamba okunjirawo Museveni oba bwa sniping oba bwaki ngamba nzira wali emabbali nga kabeegunde ye gwe okimanyi KAKALAAMU okimanyi yagamba abantu gavumenti ya Museveni eyo giraba bagenda tuuka katono wategeera otya nti Bogoyo yoba ekyo ekintu wakitegeera ddi nze nti wenali mu gavumenti tetwalinga ba full figure nti tunaaba bigere natulako nagamba oyo ngo bamulonda nga tuli bwe tuti wasale and it was like a joke bamuleta covid nanyonyera ebintu naga kino tusola kikola bayisa budget yasoka mu covid nga teri yo mu parliament nga sente Uganda tezirina ne baleeta ba economist bonna ne babateeka wali oyo tango ndo bamugoba bugobe oyo ngobi yali akuba ludo bashira batya ku National Theatre buli kawungezi nga asiba yali akuba ludo ne bamuleta oyo permanent secretary wa Minister of Finance oyo ngobi nga mukakanizi bimulamye eyo no gwagamba go bakubira simu twali tuze kola kingango twasize yali akuba ludo gagendo buzono musajja wa Fan Factory yavuga tax gwaitani onayogere wa Facebook eyita pasta zizinga gochwenti zinga yali avuga special ku National Theatre ku Darwinton kati bali bakwano banengo bonna buli lwagulonga jaawo ne bakuba ludo obosita batebyo babeeraawo kuba ludo nengo musajja ategeera era nga mwavu munnaffe bamuleta wiki ewedde wetwetala ngobi ayina ekintu kiyannyonnyola yagamba bannayuganda kati wenategeerera budget eno efuluma ebabwe nabeerawo budget yaabwe ngobi gwe bagikwasa nannyonnyola sale yakola bwati mukakanizi wakamala okugobebwa kati kuba permanent secretary ministry office giwe omusajja bamuyita ngobi nabuuza ngobi kyeki koye ngobi yakugizza mu office balina kati ngeno yafulumye eno jabe yafulumye gye balaga bannayuganda eyo mmoje muyina okulaba nabaga tugenda kukola enguudo 3 tukole bino kati balina eyaweeraga nti tugenda kuzimba factory entungamu nga gwe togimanyi kyovola enguudo zonna ze boogerako yonna omwaka guggwa period ya budget nga tebazikoze bagoberera yaabo nze nkugambye oluguudo lwa Jinja Express kadaga nga akyali ontadde kati onfudde muyekera bino byongamba binyini mu kuyekera kati gwanga toyekera gwanga muna ebyenjogero Lucy andu mwenda bimugwako nabyogera ojukira andu mwenda wabirabye Museveni yamuwandikira ebbaluwa abiraba ndoza andu mwenda kolo yali anywedde whisky yali bwati ku interview
naita Museveni ojuka yaga Museveni musajja akyasinza obutitizi byo ngamba ndaba binene bikulu Museveni nakwata ebbaluwa namuwandika omanyi lwaki yamuwandikira kubanga oli amumanyi mugundi muganda wa mukyala we namuwandika otherwise Museveni yandikutte bukwasi andu mwenda amumanyi nti abadde naye eggulu mwenda yajjangayo era yangago omusajja ntatuwagira nemugaira siri wano kuba wagira nze oli ye yampita wano kati mpagire kati gwitsebe nkuwagira kochi oli mukulembeze yangamba yansanga nanga you I see you ngebe bintu byakajja bya YouTube I see you don't support us I see cause supporting you as who are you I'm not here to support you neither your government that guy is the one who called me here naiba obo nampolerezako hanja byeyogera byange naiba bibyo netubera atijoga mbambika ko blanketi nga balaba era bajja bukwata bwe bati bagaye ono yani ku side eno nti olozajaga mubambika ko bwe balaba gobeka bajja era betima bajja kusika munze Kaye yangamba we yagenda Entebbe mbukwe airport ne bamugamba yali ebisewudi n'ateekayo passport ne bamugamba omukazi n'agyetegeeza neyetegeezaga ono mumanyi okezi nti ya gwe nga toyiseeri tokukutanga banno nga banno tebayita bwanno nze nja kujja gwe manyi bafaani benyina ku kisaawe gwe yebbaire kakala gwe manyi abanyankola bafagira wetwalina isimanga yakavuma nga tugenda e Dubai bwe nategeera nti obawa naye buli omu nga ali wa ng'afuluma naye nga buli omu ali who's this guy ati yakavuma kati nga amatu gali mbalira ekyokubiri bannanga ababye Uganda si banyankole kati tuddeyo ku muganga owulira kana akantu gwokimanyi nti nno nze we nali ku kisaawe Uganda Airline bayirayo kakalaabo lwakubanga ensi tejjukira nze nandisoose okufuna flowers za Uganda Airline omanyi nti nze nasooka okuvawo ne Uganda Airline kituufu nga yisima yalumba Uganda Airline lwa kintu ekibagana musasula Uganda Airline yalumba Kasuku ne yisima baba we sente banvume Kasuku n'abagamba mbadde mbasaba nebo munafuna babbuloga 10 nga Wisdom ali ogo ajja bakuba wabula mbadde nsaba mugende mwogere ne Wisdom Katumba wamala kwe kunkubira essimu kyekifana kine ku Facebook page yange nangamba mutabani mbadde nsaba byonna bibakoze bakyama naye osobola okujja mu office togere twali ne Faruku katutudde nze abantu babiri abali bankubiddeko nga nine babbuloga ne bewuunya asooka ali Katumba wamala nga nine Faruku addako yali Archbishop yani Kizito omugenzi nali ne Sayimo usegedde siri ogena notunulira abantu nogakatira babano kati Uganda Airline nze nasooka nga ne Joro Senyo ntanavayo gamba bana Uganda nti babbi nakwata bwente simu yange ku kisaawo nengaba nate naye manye yambuusa yali mukyala munyako omanyi fane gyemina mpote kitanga vaisingiro basobola okuvaamu ku last moment era banvaamu ne baba balundi nga si baawo era obegenderezanga abalundi ng'obali bulala abo manya nze nasooka era byalugabo oyo musajja yali jjajja Nuupu nampita nanga Wisdom mbadde nsaba tugende mu maaso nayo campaign gy'oli mu kugamba abantu ti si buli munyankole bannaye nti mubbi si buli abanyankole bali eri batya buti kwogera gweyo Kakalamu okimanyi omanyi bino bibali mu kumenya mayumba gwekimanyi nti nno Western Uganda waliwo gye bali mu kumenya naddala mbala naye lwakwanga abantu teboogera naye wandi kisuubidde nti Museveni yandigenze mu Western Uganda ne bamenya amayumba kati lwakubanga mu Western Uganda teri aboogera teri na kamera kati ekibuzo kiri nti bw'aba Museveni munyankole nnyo ogenda otya mu butawuni bw'embala n'ogamba mbu tuteekesa tteeka lya trade order ne bano bazimba mu kkubo rire eyo mu banaku kati tuddeyo ku minisita wona alina Kalokoze ediyenywerako kati lindako nga agula Kalokoze kati labayo ngenda kugamba ekintu soko ogenda kakuba soko kaposing nyina kyengenda kugamba soko ntunuli kakala nedda tugenda kakuba buli kino kyengenda kugamba kati Muganga okumanya ibaida we nategedde Muganga tamanyi bya bufuzi labayo kana akantu era nze busabusa n'omusajja oba bwa spy abukola atya Kakalamu uli akana akantu amachai Muganga yindoze yakabuyingira etugambye yafuna deep passport ne Kakalamu mbuli aya abantu bagenda Rwanda ne bakuba ekyeno bafuna passport za tudde mu mazima simba Kakalamu waliwo oli omusajja ense kuyiga waliwo oli omusajja
yomu ku balimi yavayo n'alaga alima oba biki yali akola ku BBC yasooka kubeera Rwanda ng'asoma muli nga baka gundi oba yes bananga erinnya ali Uganda alima nnyo sisali oba si Alan bamwita Kasujja bamwitaani ka something musajja gw'olima yagende Rwanda nga Rwanda tebogera yasomanga ku BBC yes nayo era yagamba mu Kagame yogira n'Oluganda Kagame yaliwo semwayi nja kunyonyola Kagame kubanga yaliddeko ne waffe emmere Kagame yali alaba bwati amawulire oye yasoma gwendi naye nga ndi mu kintu ndi kunyumiza lumoli nkwata bonga bulungi n'enkunyonyere ekya Kagame Kagame bali batadde omusajja omunyarwanda ng'asoma amawulire g'Oluzungu naye ng'akuba broken English kolo yalaba walwala ono bamutuuza mu butuuza era omusajja anyumya story ye mulimi oba bannanga erinnyandi erabidde omusajja oyo yagenda n'akola ku BBC vakono Alan Kasujja atugeta oli yakolera ddala n'akolerayo BBC Kasujja si munna Uganda bala Alan Kasujja n'ennyindo omulala n'ennyimire munna Uganda kyo yalina amakudde gati yes munna basi anti kati waliwo abaganda benyini abaganda amanya kala omusajja akolera media center mutabani w'omuntu saberangako nawe munna Uganda kati ulira kanakantu oyo musajja yakola ebbanga e Rwanda teyafunayo wadde ndaga muntu naye ninga yakolera ku TV ya Rwanda oyo gete tiyalina work permit ate work permit kufunisa national ID e Rwanda nenda kudde yakola ko interview yakola Muganga yanji amayinja yagambye yagenda e Rwanda okuba ekyo alina yogeramu ekintu ekikyamu bannange okulemberwa abayayi oba gachimba yamugambye mbokuba ekyo e Rwanda wetaaga okuba ng'olina national ID ne passport nga wali okiwuliddewa bayira yengenda soka ekyo kyoyogedde yenda kinonye kubanga gaye yakolako ku interview tayina passport ya Rwanda KAKALAAMU letudde mazima KAKALAAMU oli mu Canada osobola otya okugamba omuntu nti wengende Kenya bannayuganda bali e Kenya bwe bagenda okuba ekyeyo bwoba okikuba wetaaga okufuna national ID ne passport ye Kenya ndagayo bannayuganda kwaye Rwanda waliyo bannayuganda abakuba ekyeyo batubuli oba balina passport zero gomanya ofuna passport ye Rwanda gwe KAKALAAMU mama boli Kagame yagale Kasimu Kayira ye Kasimu Kayira thank you munonye Kasimu Kayira yakuba ekye Rwanda namala ebbanga kuba sister ye yamutwalayo ng'asoma amawulire ku TV ye Rwanda namala n'agenda ku BBC mumubuuzo balina passport ye Rwanda namwe muleme tusiriwalirako tajirina era gamba yakomanga we Uganda tulinyu ebiwandiiko bye naddayo yes neba nange olaba Kasimu ate naye kirala kati kankubulire gwe KAKALAAMU kankubulire Kasimu ono Kayira I was born in Uganda, I grew up. Ndinako nadda anti kyobuuzizza bwono bandibadde bakuleetera nti agirina wano kiraga nti tagirina. There is no public record or official confirmation indicating that journalist Kasimu Kayira holds or ever held a Rwandan passport. Teriyo record eraga nti Kasimu Kayira eyali omusomi nakinko w'amawulire mu Rwanda okumala emyaka emingi nti yali afunyeko endagamuntu ne passport ye Rwanda. Kati kandawe okukola kyeta. Nayo kitegedde ne bamala kino kikulu nnyo kubanga bannayuganda oli Kasimu Kayira gwe balaba. Nange kati gwe sigala ngogenda maaso tulabe. Bannaye Kasimu Kayira mbate mumanyi yagenda e Rwanda mu 94 n'aba wakabi nnyo ng'akolera yasoma amawulire ye yali Francis Bale we Rwanda. Tekiragaayo batugambye teriyo an indication eraga nti yali afunye endagamuntu oba passport ye Rwanda. Kati Kasimu Kayira amanyi Olunyarwanda, amanyi Olunyankole, amanyi Oluswahili, amanyi Oluzungu, amanyi mu a bit of Lufaransa. Era yali yagulayo n'amaka. Kati lwaki tebakyogera? Wadde ntaddemu kino. Kiruwa? Kati nabye mu ngalo. Ono abuuzizza nti okolera e Rwanda weetaaga ofuna ID ye Rwanda oba passport wano bagambye bwe bati okolera mu Rwanda ng'oli ligo kikwetaagisa okuba ne passport y'ensi yo gy'ova
you must, to work legally in Rwanda, you must use passport as your primary travel identification document. National ID is not? It's sufficient. Kati oba ne national ID yokka ye Uganda tekimala olina okuba ne passport ye yensi gy'ovaamu. Kati bye munnyonnyola sibitegeera. Kyobula ngambye mukwano gwange yatuyiye amayinja. N'ebyo byonna bivanga Gashumba ya mutomeza. Oli ne ba TikTok ku ntaana Gashumba ye mwogezi wo. What type of people are they? Bane singa yabadde dokita mbidde nanti mbidde naye foka dokita mukasambidde lawyer teyanitomeza Muganga. Kati bwana Muganga wakukubira ku simu sawa zizago wabubakati. Kati yomanye ekiriwo kati kankubuli ekiriwo. Muganga dokita mukwano gwange yalaza amalalo g'abazadde be. Kati omanyi kye babanja? Aso dokita Muganga nti oli muna Uganda. Twagala n'agabajjajjawo babiri. Uganda awo. Kye bagamba. Kubanga kati nze singa nabadde dokita Muganga. Nandi tudde went nenga bannange ngandi mu office ndi masuti gange. Nenga do you know Dr. Muganga singa nadde Dr. Muganga nandi tudde number timau nantula wa. Nendeta mukasambidde wano. Nendeta nani omulala awo. Nendeta abo ba first weso nenyinyonyola. Nandi egayiridde mau nantula wano. Negayira mukasambidde nantula wano. Muganga nenvayo nennyonnyola. Nenkolete Franka Kashumba yakwogerera. Ne muwala we yabadde agamba nti ne Meya Mamudani musiru nti naye togata aina passport olese muwala wani wagashumba anti tugasa abasiru babiri anti tugasa abasiru bameka yawula kye bayita political office ne office gye bakwa appointingamu niba neera batasoma tata n'omwana kati ate bonna basiru si abantu abawa mandate Mamudani mu America. It was an bantu bamwa mandate. Singa yali Trump nga yamulonze kubwa Minister of State bwa America yandigenze mu parliament. Nasanga bateyewa ba America ne bamugamba Mamudani oze wano wazalibwa Uganda nti ya. Wena passport ya Uganda nti ye etteeka ligamba ki. Okuba Minister of State wa America oteekeddwa okubanga oyina passport ya America. Nga toli diwo oba oyina okuba ne diwo n'enseegi kati kankubule tunyonyere bana Uganda ekyalemeseza Muganga yabadde ne passport 3 bowe bagamba tayebwa etteeka ligamba kakalaamu omwana wa Sam Kuteesa mutuuze oba wa America naye ayina diwo citizenship ye Uganda bwe yagenze etteeka ligamba nti oyina okubanga okufuuka minister uli akana akantu oyina okubanga toyina nsi passport sukansi 2 yeteeka omwana wa Kuteesa ayina 2 Muganga bagamba ayina 3 naye mbwe 3 eyo ziriko born in Uganda si born in Rwanda. Kati ndowooza kye kino kyabadde banyonnyola waneno tuwaaka kakalawuliriza ebintu bya Muganga mukwano gwawe naye byangangawazizza kale katusooke tuwummulemu kubanga nkubuulira nze nasooka mmanyi omusajja talina passport ye Rwanda tayebwa n'avaayo n'agamba bannange omusajja ripooti eriwo era bannaye kankubule kakalaamu intelligence ya Uganda eroba bulobi nga yagadde ekola ne bagamba omusajja alina nange nasooka kunyigira tayebwa nanga tayebwa nga alimba babadde tuli awo omusajja nga ajja agamba bannaye nagende e Rwanda okukola ng'okola e Rwanda weetaaga ofuna national ID yayo ne passport nenkwata bwe ndi ku mutwe nembifuna kati ekyo kati kakalaamu ekyo kiddamu oti naye nga mu kusooka wali mu kutandika ate n'ekirala Dr. Muganga ensobi ky'olaba Dr. Muganga yenna amusudde Gashumba we bamulondedde ye yandibadde yeesooka n'agamba numbye ntya tayebwa nga sinagenda mu appointments committee munnyonnyole how do I go about this Dr. Muganga wankoze bubi wandibadde okuba ku masimu mu government yande toleeta abanyarwanda Dr. Muganga my dad muzadde wo Munyarwanda I have authority okwogera ku banyarwanda isn't it kati
kati toleeta abanyarwanda kutwasamira kati olesa abanyarwanda be Masaka batwasamira ate be bamuyizi ogabe n'ab'ebindu bujjo bajja nabo bajja kujja ate bajje nga be bamukasa lwaki sebasigaza manya gaabwe balwairimana lwagimana lwagikunda lwarumana ne kati goze mukasa gwayogera abanyarwanda gwe Saalongo mbidde lwaki tosigala nti nze lwarumana lwalulega. And by the way njagala kwebaza Patricia Sewungu. Patricia Sewungu yagambye bwati ku Dr. Muganga. Dr. Muganga bumuna agenda bwe mutu mugenda kutisa abanyarwanda bali mu Uganda. You are making people to be upset. Molested. Siche nayogala line ngamba ntino ekiretedde obuzibu bw'abanyarwanda. Okay, kanetekemu kwasamira bana Uganda. You are overshouting. Mulega mulezimi muwoganira abantu si ya tribe yo keriye Uganda banakanya je bali abakongo je bali buli omujali nemwe muri mukwasama. Patricia Sewungu abera mu UK yavuddeyo n'agamba bwati yali agenze okwesimba Kalungu mu 2021 ku bwa woman MP we Kalungu bwatuuka n'asoma etteeka nga ligamba okwesimbawo olina okubanga odenounce citizenship ye UK. Yakoze video ku Facebook page n'agamba bwe yatuula n'aweyinga I've struggled to achieve this n'abaana bange nze ngende Uganda I denounce ate Uganda term is a term n'abalamu n'agamba 5 years. Is it worth it for me to denounce kati mbwana Muganga Patricia n'agamba yaweereza Canada email Dr. Muganga mukwano gwange singa nsobola mukuba kweyo email kwanga ya busiru kwe kulemberwa nti abantu bagashumba abafere okudina musinga obutuuze teba email kwembase okudina musinga obutuuze oyina kujja wano Canada ani go wandikira embassy siye kujjako obutuuze bu goroza tayebwa musiru nti nogenda mu kakiiko ka points committee mbo okulembedwa Gashumba ne muwala we bakuwadde amagezi mbulagaye email gy'ali yandikidde embassy Kakalaamu naye banaye twasoma Kakalaamu denouncing kitegeeza owandika Kakalaamu singa kati nobukeera nga oyagala kujjako obutuuze bwe wano oyina okgende walo ne bawandikira immigration ne bakuyita oba ne bakubira essimu no sabayo passport olaba okusaba passport okudde Uganda n'ogamba mbivuddemu sirinze kooti oyina okusayininga gwe physically oleme kwekwasa kati email ogiwandikira embassy egireceivize neseka teyina kyesobola kukola an issue addressed at the wrong forum. Dr. Muganga yabadde amanyi kyakola oba omuyaye Gashumba yamugambye kubanga nze omuku yabadde omusanyi Kakalaamu nze nasindika ne Dr. Muganga message buli muntu amanyi Dr. Muganga n'obukozi bwe yali musanyufu Dr. Muganga ofuuka minister. However bwe mala ofuuka minister n'aleeta abayaye kubanga Gashumba alimu abayaye nga mutwalo Gashumba ogo waliwo abayaye abatalabikaawo abatulaawo emunyonyo bonna bali mabega wa Gashumba gwamanya abayaye ababba Gorodi ababadde beesunze nga bamanyi nti nno kati bagenda bayola nakuweereza n'akasajjako kali eringa kagambo katunze egundi yaako mukatunze kampani yake ekola obuwunga ne sapa togira be video eyo bana esagirabye ni kigeze bitu ebyokuweza nedda mbiraba nedda dindako so kuweereza kasajja katunze egundi yaako kampani nga kagamba nti ekozeti eyo line kiji wasendiseeko yenyini ndako Kimala kano buno buyaye mbukagambe mbuka food industries njigalawo factory yange several food industries njigalawo ematugira tekyakola masanyalaze gajinemya wayavuwadde nedda okuba obumwe wa milioni 3 bilioni janga milioni 15 amasanyalaze nchigeze factory yange several food industries njigalawo ematugira tekyakola masanyalaze gajinemya wayavuwadde nedda okuba obumwe wa milioni 3 bilioni janga milioni 15 amasanyalaze nchigezezzaako ne kinnema ne baŋŋamba nti buli alina ebyuma ne factory amasanyalaze abba mabbi nga nsisobola kubeeramu ebyo gavumenti yaffe amasanyalaze gonna bagabba bubbi 90% buli akoze amasanyalaze mu industries nedda bagabba nga advice gye bampa and you think we are fools buli alina ekyuma kyakasooli ekyemmwanyi babbi b'amasanyalaze point blank I am not party era njitunda obuwumbi 2 negoshiba abagala mu ginone
ntunda factory kuba kalango no wankubala munegazanya tunda factory masanyaze gajinemya obumbi bubiri abali bakola mbona mugende nange sinyaje wakoze research nozula nti abayine ebyuma baba masanyalaze baba buli abawuliriza bonna bakubire ogenda nsaba buli ayogera banayogera abakuba buunga ebyuma by'emwanyi factory bate baba masanyalaze kwa masanyalaze tebagasobola atenga tugakola wano n'olya tugatunde Kenya Rwanda wana iwanu galima minister ngoli mweyo ministry oli commissioner oli director Museveni abaya kutuma okole ebyo gasiya nsima amayinja nene business ya mayinja ndi mujigalawo kubanga tukolera mbugubi mizani kubuli lugodoro nera anko bala mukati ono Yesu kubana ono naye ali mukwekwasa ndio amenja agagala masanyalaze ako kali kagenda tuba Ibrahim Ruzi kaja mu campaign wala abantu msajja ina sente ze muoyo yasobola sente ze talina wagenda kagenda tuba kakala nebya zitajina yadde okuyita wo musavu kati bano bonna babadde basanyu sente Muganga ayise mdino wa buli mubbi yenna atulawe munyenyonga mubbi wa gorodi bano babbi abafere kati Uganda babayo ne minister abo bakubira nga tabayola Uganda gira pedduka you cannot predict 5 years kati Ibrahim Ruzi Mbwatunda factory billion 2 neyamayini agane eri masanyalaze gajimwe chichi mbwa tuyita mu kusomozebwa kunji bebe kuru ina factory ya mayinja gwajirudde mu kojibanga bebe kuru yakatandika mugaga gwe bebe kuru yakatandika mayinja ye bebe kuru agenda maso Luza abadde ne factory ya mayinja agamba bwe somozebwa bebe kuru ali ku lusozi batekamu amayinja bakakuba bomu baruti teri masanyalaze no somba amayinja bebe kuru kyakola Luzo okumanya muyaye babbi mbuna yagireka masanyalaze kabamesa bayita mukobi kakala Uganda wali ababbi na maike kali kakuta abantu bekatinika oyo omusajja yagera omwana yajja ne gundi nga banange Uganda zirino omuntu omukyala gwe nalinjogera naye juzi ensonga eno era yali ya business nangamba ekintu n'ekiwuliriza nangamba before covid yao yali ali mu produce nga organization izo nezisinga simanyi SAD simanyi because ebitya DJ because ebitya ebyo nabyo nebitongole nga yabitwalira obuwunga kasooli bijanjalo ne bakera ku macha lunaku lumu bwecwi ne babisalako yali simanyi yangama yali akozesa abakozi abasuka mwaga nebimotoka birole ebyo nebitambuza kino kiddawa biddawa guluwa ne bamusalako nakera ku macha n'agamba buno obusente bwe ninawo kamukube ku account fune bank statement iyo nese je bampa jingenda asala nagende jama egundi France okay France na sobolayo akole ki omanyi bayito okubeera nga kasi otusi era mu amagezi France yakagenda alabika agenzi nenda mukyala simuto mukyala mukulukulu akole ki so you cannot predict chichi kyogenda okubeera in 5 years. That's the only thing in the chenda of Uganda. Otherwise abantu bagamba Uganda is a very good nafe tukikiriza nti insini nungi. But the problem is tosobola predicting akyogenda beera mu myaka 5 tunuulira Anita Amongi yabadde billionaire mu 5 years plan yabadde already agamba I'm retiring in 5 years before even 5 years nibavuga ati kati ku retiring yabadde akibaze nga agenda ku retiring nga wakabi tagenda kunyenyezebwa nga takisubira kati bawa ali ku mavivi kwegayirira so bawa agamba akasuwa ka FIFA bakamujja ko fufa simanyi fufa we kagenda agenda kuba awedde era oddayo ku zero kati chechi era we kagenda ne bagoba magogo nobo bufumbo bugenda kwa tebuliwo kubanga omukazi oli olugwe lwabadde ayambala buli naku miliyoni 4 oh my god sente azijjewa ekizigo ekimukolako waliwo alina omukulembera nga akutambulera sibyangu nakamu sibyangu bannange twesabire amakage gyazimbe ebukedde yani agenda ogalabira getaaga amasanyalaze gokka gagenda amasanyalaze amazzi nalaba nga azimbye ekizimbe era bannange okolera bagadena nalaba ekizimbe kyazimbe teriyo muntu ategeera
azimba kizimbe ekyo nga takoze system ya solar yakabi. Ekyo kigambisa nti abantu baali basiru ne babba. Mu Israeli teri nyumba tosobola kuzimba nyumba tutaddeko solar. Kwa kimanyisa awo ne bakugira amasannyalaze n'ovaako. Oyo mukazi alina obusobozi obuleeta solar panel. Ne baga yagula generator. Ibya kisiru. Yagifuna. Ebyo bya generator era kyekugambye cow mentality oba generator ku mulembe guno ewekanirani. Kwatagana n'abasajja abakabi. Waliwo omusajja consulate wa Israeli mu Uganda akuleetere pano za Israeli nga za solar. Kwato ziteka milioni 10. Agamba kagabe gati nga basola ye milioni 10 milioni ebi ngosola nofumbirako kwaga maka by installing buli kimu ne yaleta generator. Waliyo bagadde n'abayino sawo compound ivano paka ne application kati ate okumanya ole okukulembera mu byalo mu kifo ky'okuleeta bagadde na 10 agule ka tractor kasaawa ng'omuntu omu yakavuga bwati. Neera kyekugambye nti abafala bazze mu Uganda kyekiri nagenda eyo twagenda ene tulaba amaka ga mwezi nga meru mazibu gali eyo nenge kuba lituukayo ovuga ekintu ky'ettaka boti ng'oyingira simanyi lukunji kakati ate oba onontera okutuuka ewe kakolansi ne katandika. Bano abantu bagirega Idi Amin naye yali abasinga okutegeera kati mu myaka anagenda lukunjiri Kakalaamu ogenda na kusesema yingira boti mutawuni y'Olukunjiri mulimu abasajja abadde abama nsali lake nyusa agenda ko satukako mbalala satukako twasesema kine unyisa satukako na mbalala tumukunde huyo bayina emundu ne mutabani we bakuba omuntu amasasi bonna bayina amamundu b'amaanyi Olukunjiri kyovula balwanyisa Besigye paka ne mu maanyi gaabwe arrogance nakuba na mundu tebayina influence ekola na nguudo kati batunda n'ogane bano abantu Bobi Wine yali entungamu abantu era Bobi Wine yalioka na campaigninga nalinga nkigamba abantu Katonda natuyamba Bobi Wine agenda entunga abaana ba map media ne bakola bato tulaga tawuni entunga ngomanye nga amabaati agali ku nyumba 80% gegana amakadde gati againsenene nabaga entunga mwaliwo omukyalo yalinga amazi nga gayita mu katawuni gagenda mu faamu ye nenga mu town timuli mazi kati gali amabati gensene ngegali ku mayumba ne engeri gye boogerera entungamu maama java gundi java bananga abentungamu be banyankole bennyini tuuka entungamu olabe enswera eziri eri kyobola no wanda bajja mu Kampala ne baleka ente ne baleka buli kimu balaba bali London kati banyegeki kati kyenkugambye nti Kakalaamu waliwo abantu abamu nga togenda kunenya Kagame. He has worked for his country. No nandi badenze. Kyekire kya Gaddafi. Ti Gaddafi singa tebali bazungu. Yali ajja kubayongera emyaka ne jandi badana because people were comfortable. Just one tribe yali yagala abave bangazi zanalero kubanga bangazi bagamba mbyafa bajigatta Bugasi ku Libya to be bajigatta ku Tripoli to make one country Libya. Ngabo no gamba nti ndigambe ki ntodidde Rwanda ogigase ku Uganda ne mukole ensi mu Uganda ka Rwanda neberawo nga yagala kufuna independence yayo naye nga mwagana ye Bengazi ne Tripoli obanga Kasese bwe yali yagala okukyekola no okukijjayo bulungi bo ziriza n'ensi bbiri nga zanjawulo abazungu ne bazigatta kifuba ne bakola Libya kakati naye nga olaba Gaddafi Bola Kagame, they've worked for their people, for their country. Kati odawe myakana. Anyway, wano tetugenda kusukawo olwaleero tusaba Mukama abakutukuumire tuddemu tukwatagane wiiki ejja tulabe ekiyinza okukwata tukikwasaganya mpolampola akuume atakumira mpeera. The Answer Channel, a solution to every situation.